Finally, President Yoweri Kaguta Museveni akikoze alaze obusajja wakati mu kuyita mu kutiisatiisibwa kw'amawanga ag'enjawulo. Etteeka lisayiningiddwa eri Bisiyaga. Byonna ngenda kubanga nkuwa details ku Mukutu Vike exclusive. Thank you so much for subscribing ba mikwano. Twawezeza 80k subscribers je mitwalo 8 gy'abantu abatugoberera. So nolwekyo huweli nkola yange nkusabye neyungako mu butongole ngo subscribing ngobere part of this family. Gwe atana kuberanga video ojimpera ka like. Yes, nkusabye like nga video kiyambako information okuberanga etambula netuka kwoyo sekino mwajetaze mukadde. So likinga video etambule. Tambula najati kalodde omulombi weddwa kulwamwe abalina ebizibu ebyenjawulo tebyewalwa ebizibu neyo ebijja bisobola okulwanyisibwa. Kale President Yoweri Kaguta Museveni ng'akozesa obuyinza obumuweebwa ssemateeka mu kawaayiro akakyenda mwemu akokusatu atadde omukono ku bbago oba ku bbago eryayisibwa Parliament gye buvuddeko erya anti-homosexuality bill 2023. Omukono ataddeko omukono era nga wenjogerera Lifuse Tteeka. Gwe wenna anakwatibwa nga bakusanze weepiica muli mu kwepiica nga temuyita mu makubo amatuufu wenjogerera gwakako kagenda kubanga kaweddemu. Jukira nti ebimu ku ebyo bye bayisa mu bbago lino eryakolebwamuko kunongosereza. President Museveni etteeka lino yasooka n'agaana okulisayiningako ng'agamba nti balikolemuko ennongosereza gye buvuddeko mu guno omwaka gwennyini. Era bwe lyagenda mu Parliament ababaka ne babeera ng'ate abatuula enfunda eziwera ne balikolamuko ennongosereza. Era muzimu ku nnongosereza ze baakola singa kisangibwa nga landlord okimanyiiko nti abapangisa ababeera bakwatiddwa oba abasangiddwa nga benyigidde mu muze ogw'ebisiyaga obadde okimanyiiko gwe kennyini omupangisa landlord waabwe ogenda kusibwa emyaka 5. Mu nnongosereza endala ze baakola mu bbago eryo erya anti-homosexuality bill 2023 mwalimu okubeera nti kobe ng'oli neighbor ng'obadde omanyiiko ku banneighbor baabo nga bakola omuze ogw'obusiyazi ovunaanibwa. Era saako n'okubanga oyo gwe batuusizzaako ekikolwa ekyo okubanga abadde akikola ayagala wakuvunaanibwa eba iziti myaka teginerabidde bali gisukka mu 10. Okosaako n'oyo gwe babeera bakutte naye ali mu kikolwa ekyo eky'ebisiyaga. So ogwo gwennyini omuze ogw'okusiyaga tegukyali bubeezi muze kati lifuuse tteeka mu ggwanga lyattu Uganda. Lwaki ntandise nkugamba nti President Museveni amize mwoyo wakati mu mawanga? Jukira nti we yasindikira etteeka lino okugenda libeere ng'ate likolebwamu ennongosereza. Waliwo ko amawanga agaali gagamba nti gagenda agalaga obutali bumativu ku ggwanga Uganda n'amawanga ga Africa amalala nti singa bagenda maaso n'okubeera nga bakkiriza etteeka lino okubanga likozesebwa lisayiningibwa mu nsi bagenda kusalako obuyambi eggwanga lye badde bufuna. So wakati mu kusoomooza okwo tubassalako obuyambi tetubasalako obuyambi, President Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero kitegeerekese nti etteeka alisayininze fule. So kakati gwe wenna eyenyigira mu muze guno singa wabakizuula nti obadde kituufu okola omuze guno bakuvunaana mu mateeka tebakyakuvunaana buvunaanyimbu kati bakuvunaana lwakuba ozizza kasango bakuvunaana lwakuba nti ozizza omusango ogwa ddala era nga kaakati tteeka Elijudde erisayiningiddwako His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of this Republic, Uganda. Byebyo updates ezisingawo nja kudda ate nzibategeeze.